No Uganda yetulimu mulembe gwa kulaakulana buli kaseera kati buli lwogamba nti kandookingire wano kubanga ndi mukulu sijja kuddayo kusoma weesanga nga omwana azze akuyisizaako tabo agenze ate n'oyagala okugobako byolaba abamu baddamu kwetta kuloga kukola ki ng'alowooza kyekisobola omukola ki okumuwanguza naye nga mu byonna buli lwotandikawo bizinesi kuba nti nze natandikawo okujjanjabisa ebibala n'emmere ku Lususu okukimaintaininga olina obutakoma kusoma olina okusigala ng'oddayo n'osoma n'otraininga n'okola omukwano ku bakugu era nga bagambye networking n'oba nga bizinesi yo gikuba abantu mu maaso okubeera nga ekintu okisigalamu ate nga bakutwala ng'omukugu n'okuleka erinnya mu ggwanga. Ekisookera ddala yali nagitwalanga talent yange mu kusooka nga beauty was my hobby nga njagala nnyo beauty kati mu kujagala n'abalala nga nkibaagaliza then bwe kyava mu kukibaagaliza nentandika okukifunamu ssente bwe nakifunamu ssente omuntu yenna bw'okola business oba omulimu gwonna ng'ogufunamu ssente nga kwongerako bwongezi olina okuyiiya engeri gy'osobola oguyimirizaawo kubanga si gwe wekka ayagala ssente omulimu gw'okola waliwo abalala bagukoppa ate nebagukoppa mu ngeri enkyamu ne batandika okukyonoona so ogezaako otya okuzimba authenticity mu bantu okubeera ng'osigala okkiririzibwamu yensonga lwaki nagamba kino nina okugenda nga nkirinyisa eddaala paka kwe kuddayo okusoma ate era nkyeyongerayo era empapula zange ngenda zifawodinga Nkumba University nsobole okuba nti I acquire a degree in herbal medicine. Okusomozebwa kutwasooka okubisangamu nti waliwo abantu abamu abagaana okujja nga bagamba nti maybe National Drug Authority eyagala formula zaffe ezikozese naye baali baagala kumanya how we do our businesses biki bye tukola ku bantu bwe bibeera nga biri mu bukyamu basobole okutuwabula oba okututendeka oba okutulongoosamuko tusobole okutuukana n'omutindo omuntu omulamu gwasaanidde okutambulirako so baali tebatwawula ate nga abantu abasinga bakozesa ebintu ebyobutonde ku mibiri gyabwe abantu out of 100% nga muwulidde omugenyi omukulu avudde mu National Drug Authority agambye nti out of 100% 60% bakozesa local herbs mu mibiri gyabwe ne ku mibiri gyabwe so bakirabanga kikulu nnyo ate na buno obulwadde bwa corona bwaleese kinene nnyo olw'ensonga nti bwatuyambyeko okubeera nti we are recognized even more kubanga bakugamba nti mulye nnyo ebibala mulye greens mulye ebikaawa mukolebwe muti okwongera ku immunity yo olina okuba nga olya bulungi so bata training ngaffe abakugu abalina experience mu kujjanjabisa obutonde kiba kijja kuzibwalira omuntu avudde obuvyeri n'akigwamu obugwi kinyuma nnyo ekintu n'okikola nga kiri muggwe munda naddala ebintu bino by'okujjanjabisa obutonde kirina kusooka kubeera muggwe munda n'okyagala then oli omukugu mukyo najja n'akwongerako bwongezi magezi n'oba nga otwala eggwanga ly'omu maaso ng'abantu balamu. Yeah. Actually, mu kusookera ddala nze nasooka bitraininga privately with different doctors like Dr. Ryan, Dr. Hassan Lule. Then bwe namaliriza nemba nga nfuna chance Dr. Grace Mpya bwe bayisa on different medias nga bagamba abatabuzi b'ebizigo tebaasoma twali twasoma naye nga ebimu tetubirinamu mpapula bye tukola kati bwe batuyita mu January last year twasobola okulaba nga tujoininga kwalinga kuyisa ng'omuntu ubona okola mu kuyisa mu kiseera. Yeah. Nze ebbanga lyemaze mu kujjanjaba emyaka 18 natandika 2002 as a hawker naye nga abantu mbateekako bi ovacado biki nema nembasiga n'ebizigo naye kati nkulaakulanidde ddala nti buli kibala kyolaba ku nsimba nsobola okijjanjabisa omuntu ekizibu ekimulese ne kibanga kiwona ate oba olusi oyagala kunyira n'anyirira bulungi nnyo nga takozesa chemicals. Manya gange nze Mbogo Herbalist International wane Kasubi ku katale Akawanji market opposite nakatale ka KCCA akapya. Gawuni eno lye twadde ne
n'okutikkirwa graduation neba national chemotherapy NCRI Wandegeya twasoma omwaka ogwedde katolwaleero basazo batukidde tufuna certificate nga tukuguka mu kutabula eddagala n'okuwonya endwadde kati eno certificate enzikiriza okutabula eddagala n'okulijanjabisa abantu eno wakazi pass njiwereddwa aba DIT Director of Industrial Training eno ye wakazi pass era erimu akafaananyi kange yenze ono yenze Mbogo Herbalist International endwadde zensinga okukolako alusaazi nkuwa ennaku 3 kunywa bamaze okutera naye ng'olina ogenda mu maaso n'omalayo doozi emigongo ne jointi ezo kakirinza kana akafa abasajja ataako ne bwe baba bakozesako masturbation jangu tuteese ojja kuva wano ng'osanyuse abakyala abakozesa family ne zibabuza ne zonoona amaka mwenna nina akakirinza akasobola okuba kirinzinga bulungi ne muddawo nga muli mu family naye nga nezibalasinga bulungi nimuba nga musobola okuba n'abaami bamwe bulungi. Eddagala lino ndikola mu bikoola, ndikola mu mirandira ne mu back. Nze nkola mu powder form ya era eddagala lyange lino kati ndimazemu emyaka egiwera 5. Lirina obujulizi abantu buli ajja tosobola kujja wano n'enkujjanjaba n'otaleeta mulala aliko ge mazima. Nina experience mu ddagala lino era bwe namala okulaba nga nsobola abantu bawona kwe kusalawo ne ŋŋenda ku national chemotherapy n'ensoma okusobola okufuna empapula ezinzikiriza okujjanjaba abantu. Eno ye certificate yange olwaliro gye mpeereddwa okuva mu national chemotherapy eno era